Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo, ali mu ggwanga Uganda n'ali mu Talamayanja. Mukama nkwebaza kubanga oli mulungi, tuwa ekitiibwa n'amateedo, tuyinza Omwoyo Omutukuvu afuge mu bulamu bwaffe, era tunyiika buli ssekinnoomu alaba mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kaakati waliwo eyaze mu inbox yange lwakuba maama yamaze n'adduka nga ngamba njogere ku pate ya Makindi SS from pate yabaddeyo ne ntwala obudde abadde sinnakiwabudde ne neetegereza obutambi obwo ne nyeenya omutwe era ne nsaasira abazadde okwetooloola ensi yonna. Njagala mukimanye nti ekyo si kipya, si kipya. Ekyoka nalabye prompate eri very very expensive, especially bye baataddemu mu kuzannya. Njagala otunuulira obutambi obwo nga wenjogera nkuwa analysis yange nga nze omuntu okusinziira ku side zombi. Sookera ddala waabanga art bakoze art, abaana abo bakoze art, baatuta obudde bwabwe, director yatuta obudde bwabwe ow'ekyo ekintu kye bafulumizza oba trainer, baataddemu ssente eziwerera ddala okubanga ekintu kye bakifulumya. So awo bo bawa credit nga bo ayina kya nti essomero ligenda kufuna abaana bayitirivu. Ekyo kyokka kye baakoze abazadde n'abaana abasinga bonna bagenda kugwera ku ki ku Makindi SS. Naye ngaffe ebintu tubirabira mu ngeri ndala nnyo singa ensi weeraba. Ffe ebintu tubirabira mu nsi ey'omwoyo. Ekyo ekyabaddeyo nsobola okunokolerayo 7-point plan za Alice Bailey 10 ziri 10 naye ey'omusanvu gye ngenda okuba nga ngezaako okuba nga nnyonnyola ng'ate tutambula mpola mpola mu vidiyo eyo. Vidiyo eyo baagasse ebintu bingi. Nalabyemu zombi, ne ndabamu Avatar, ndabamu ebintu bingi nnyo bye baagezezzaako okuba ng'ate bakola, naye nga byonna at the end asaalabemu Katonda okuba ng'agulumizibwa. Kubanga ne paati gye nalabye ey'okuba nga eringa eya Katonda eya Faaza eyakutte omusaalaba asirabawo kinene nnyo kyalaze Kristo awo. So ati waabwe yabadde expensive, ati waabwe bamuwadde obudde kuba art yabadde edifayinga. Kati mmwe abanyumirwa okulaba obulabi mwe mwanyumiddwa, era abaana mwabawadde credit era baatutte obudde ne bakola ekintu kyabwe. Naye buli kye tukola wano ku nsi kirina spiritual impact. Oba oyagala oba toyagala, oba kyakunyumirwa oba kyamaziga oba kyaki, kirina spiritual impact. Ezimu zitwala ebbanga, ezimu zirabikirawo akaseera ako. Kakati nalabye omukolo ogwo ntyamuko. Ekisooka nagambye bano abaana bayinza okuba nga they are innocent naye nga bo bazannye buzannyi. Bazannye buzannyi bintu ebyo nga bali innocent, oluusi oba trainer oba nga waliwo omuntu omulala ali emabega waakyo. Ekyokubiri, naye bano abaana we bamaze okuzannya what next in their spiritual life? Ki ekigenda okuddira? Kuba bo bayinza olowooza bazannye buzannyi ne bakoma awo. Oli azannye nga mufu, oli n'azannya nga vampire, oli n'azannya nga zombi. Okitegeera? It's not a matter of acting n'obirekawo. Kubanga mu spiritual realm teri acting. Acting eri wano. Spiritual realm waliyo reality. Kati ekibuzo bano abaana abazannye ne bakireka awo, ki ekisobola okuba nga kiddire? Kuba bo they exposed their souls. Emmeme zaabwe baziwaddeyo mu nsi ey'omwoyo, zaabadde exposed in the spiritual atmosphere. Kakati bwe tutunuulira 10 points plan za Alice Bailey ey'omusanvu egamba eti, egamba the base all
The best art make it learn mad. Nti art ono wabino ebintu bye tulaba ebiyiiye bigera biva ku mulamwa kubanga Katonda tusobola omugulumiza okuyita mu biyiiye naye ye osinziira ku nteekateeka ya sitaani nti art ono mukyuse abeere mu ngeri endala nti esobola okuleetera abantu okubeera nga bali crazy nga bagwa eddalu banyumirwe babyagale naye ng'ate bigenda balalula in the spiritual realm birina direction endala gye bagendamu okitegeera kakati art should glorify God and give edification to others. Nti bino ebiyiiye bye tulaba bino ng'abaana abo kye baakoze byonna mu nkomekereza yaabyo birina okuba nga bigulumiza Katonda ate nga biyamba n'omulala okwezuula edification kitegeera naye kakati ati waaba nga alina ate ensi endala mwakutwala kato gwe tuyita the best ali the best okitegeera kati wetutunuulira ennaku zino waliwo vidiyo gye nabagambye okubakolera ennaku zino efirimu vidiyo music n'ebintu ebirala byonna ebifuluma alese nga tolina amaaso ga mwoyo bijjuddemu okugulumiza sitaani ne weebeera firimu ng'ogiraba erengeri obwa Katonda gye bagamba ngu it's a gospel movie ogenda ogitunuulira ogimalako nga Yesu bamugulumiza ebitundu 2 nga ebitundu 80 byonna baadde balimba tewali okitegedde kakati abantu bo banyumirwa tebabimanyi naye ate fe abaaliko eri olaba bulabi vidiyo n'olaba art design n'olaba n'omanya nti mwana wafu wanalaba abantu bonna bagamba oh that is it creativity the school is creative the students are creative okitegeera yes we appreciate their creativity but creativity eyo which direction is it taking ekutte kkubo ki kye kisookera ddala kkubo ki kubanga bw'otunula vidiyo eyo yonna obutambi bwo nga we bali bu displaying on the screen what do you see or which direction are you seeing? Is there a God God glorified? Is there a spiritual edification in it? Temuli. So, muganda wange g'amasomero gomazi wekituuka ku masomero azadde nze embeera liikirira nga nange mwendi wakati wali abatunuulira ebyo era nze kyemmanyi maki ndese sigenda funa abaana bayitirivu coming next year oba coming this term waliwo eyalabye ekyo n'akyusizaawo eriyo naga ngenda eyo of which is not bad okusinzaawo ye ku nsalawo ye nga ye naye prom party si eyo yokka waliwo gye nalaba e Kenya ate eyo yali waasi waliwo gye nalaba e Kenya muganda wange bali ate baasussa omusi bazanyanga ebyo naye ate bo baasussa nga bali kutumbula sitaani misana ttuku ate abazadde ng'ebyo bye baagala alaba ebyo gyatwala omwana esomero liri creative omwana wange tomanyi ayinza okuzanya nezefirimu yinza omulabira ku zino ez'abajingo katandika butansi yinza omulabira ku z'abaswaziniga yinza omulaba ng'azannyako ne swaziniga ne bulusiri kumbe yafa okitegedde so this was the creativity was okay naye waliyo dimension endala ebintu bino gye biyinza okuba nga ate bikudrivingamu psychologically okitegeera waliyo dimension endala simanyi gwe oba wabirabye otya kuba ngezaako following obutambi bwe ku social media handles ez'enjawulo ndaba reaction z'abantu
But I'm just saying people are very happy with it. I'm not against creativity y'essomero oba abaana kye baazannye. By the way, ekyo baataddemu obwongo bungi nnyo kubanga olaba baakozeseza ebintu ebiri expensive, they hired, nalabyemu horses, nalabyemu ebintu bingi ebyenjawulo bye nalabyemu. So that's a lot and a lot of money invested. Naye tugamba abasomero temusobola kuzannyako ekintu ekiri better nga mukitaddemu creativity mungi naye ng'ate kiri edifying, tekisoboka. Bassebo ne bannyabo bakama baffe ab'amasomero. Kubanga kino ekintu kino oyinza okwesanga nga essomero nalyo just lyayagadde kuleeta creativity, kuzannyayo kintu ekisobola okuba nga kiboominga, ekintu ekisobola okuba nga kisanyusa, ekintu ekisobola okuba nga abantu bakiraba ne beewuunyaga, abantu baggyeewo amagezi ago kubanga abantu bagambye this is Hollywood performance, buli kimu nga kiri the way you want. Naye waliwo spiritual repercussions of those things. I'm telling you. Sobola kuzannya nga Avatar. Ne bakola buli kimu, makeup design, n'omala obizannya n'olowooza nti you are going to remain the same spiritual. Olaba waliwo gwe nabirazeeko nangamba lekeraawo ngenda nabbiroota. Things are scary. Nangamba Jamiru, please, no. Okitegeera? Scary. Kakati abo abaazannyi bennyini bolowooza they are not going to dream those things. I'm telling you, they are gone. They will. Yes, they are happy now, they are celebs, but celeb kati. Buli abadde omunga kati celeb. Naye kankubuulire. Thank you for that being celeb. Si kibi. Naye repercussions ezo genda ziddawa. So sitaani yalina ebigendero ebibye. Ate oba tomanyi nkweze kiyinza okubeera ekizibu okumuwona. Kubanga kati ng'ekyo just yabadde art. Abantu baga just acting. Is just acting. These children are just acting. You people mulekeraawo kubanga buli kimu you demonalize. They are just acting. Yes, they are just acting. But let me tell you, in the spiritual realm, there is no just. A word just eri wano ku nsi. Eri bagiyita reality realm. Kakati ebintu ebifaanaganako ebintu Sitaani ayagala. One, byo bireete a corrupted mind which will lead to defiled defiled mindset or life. What you see in any art today is an example or is an expression of what is in your heart. Ebyo bye mwalabye mu baana nga bazannya, what you saw them, it's an expression of someone's mindset and heart. Waliwo eyabadde game plan. Kati ebyo byonna bye mwalabye waliwo abirina mu mutima gwe, waliwo abirina mu bwongo bwe. Kiva yabireese ne babizannya. Kakati omuntu alina such mindset gw'olowooza direction ki gy'alimu. Kye kikulekedde. Kubanga tebyavudde mu bbanga ne babikolera training. They were rehearsing. Baamala ebbanga. Kibaze era bajja kulowooza nti analogo nnyo simanyi. Nze abaana abange babikole nga sitegedde. Naye waliwo bipate ebimu bye sibakkirizaamu. Ezo prom party ne rivers party, they are becoming so demonic. A lot is invested. Nze kankole naliko eyo mu underground. Era nalingako nnyo ku prom parties ezo, rivers parties ezo za senior 6. Okitegedde? Abamu bazita zi farewell parties. Naye kankubuulire a lot of those parties. Era kiba kisoboka nga omwana we asobola okuzeewala.
This is the best way. Waba asobola ne waba tasobola naye ogenda kikolera ki era alina okubeerayo naye waba asobola it is the best solution ever. Kakati annaye Mukama yayambe buyambi baga bino byo bisuseewo naye vidiyo eyo nentyamuko. Kwa kati tugenda la competition ya prom party. Ado kimanyi ekyo? Kati waliwo ekirandika kigamba nti ekijjulo omutima. Omuntu kyafulumya. Teri muntu afulumya kintu nga tekibadde mu mutima gwe. Kisobola kubeera mu gwe n'okifulumya. Kati amasomero gagenda tandika competition ya prom parties. Eziriso kati abalala bagenda gamba katukole nga ate yeetiisa n'okusinga ey'abano gye baakoze. Okitegeera? So such competitions kati sitani zagenda otandika oleeta mu masomero. Naye ebintu byonna bye bakola biri deadly for your soul and for your children. Leka mbabuulire. Tekikwewuunyisa kuzannya nga omufu ne wayitawo akaseera katono ale n'ofiira ddala. Tetugambe mbu tosobola nti teri atajja kufa. We shall lie. All of us. We shall lie. Naye waliwo byolabye ddala nga fe ababeeyitira. Waliwo kimanyi nti waliwo premature birth. Omwana azaalirwa nga tannatuuka. Kati oba nga waliwo premature birth ne premature death gyeri. Kati wate nga you have acted gwe gwe balese mu sanduuku. You have acted nga zombi. Mazima ddala n'owambibwa. Wano sooseka waya ne zibuuka. N'obeetandika okuba nga oli connected n'otandika oziroota ebya ddala. Nga buli weebakawo oti you're connected to the zombie world. So nze kino neekanze nnyo by the way. Agambye kakati amasomero kagakoppe. Amasomero gabuukire tokota. So naye nze kyensaba abazadde kiri kintu kimu. Tufuneyo obudde bw'abaana. That will be the best solution. Tufuneyo obudde n'abaana abaana. Bw'ati abaana babadde nga nange. Ebintu byolaba n'ogamba tuze twogera ne mulowooza tulimba. Tubirabako ne tugamba okay. Nze nalabira eddala nga Alice Bailey ayingidde. Debasing art. Make it run mad. Kyekiriwo kati. Oli waakola vidiyo n'atateekamu bya buwemu, bya ddogo, bya bwenzi, immorality, evidiyo tejatambula era abanga atakoze. Otherwise alina oteekamu immorality either in the dressing code way. Alina okwambala paka vidiyo balageko bamukwate mu vidiyo nga balazeeko ennika oba empale ey'omunda. Vidiyo ejatambula. Oba ddogo. Okitegeera? Oba omukwano gw'ebikukujju. Waliwo ebintu ebimu kati nga otunula vidiyo tosobola kumalako vidiyo nga tobirabye ate nga bye bitunze zi vidiyo. Kola research wo ku ma TV, ku ma social media n'emikutu emirala. Vidiyo ezisinga okuba nga zitambula ogenda zisangamu ebintu bino wammanga. Ejja kubeera nga ya ddogo. Naye ng'ate mu kukomekereza tebagenda kulaga nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Ejja kukomawo etyo. Egenda kubeeramu kye tuyita ddogo
obukaba, obwenzi, ennyambala embi. Ewala video esinga okutrendinga bali balaganika, akwata video ng'alaganika, nogamba naye kiki kino kye tuliko. Ezo social media ezitambuza kubanga oli omulabe yazifuga. Video zonna ezipromotinga sitaani zidduka zakubuulira. Video yonna kaseba ng'erina engeri gye promotingamu sitaani edduka. Bamanyi nti kati bapromotinga mukama waabwe. Naye video epromotinga Yesu mukama kati babanga gye basibye enjegere. Era woofunayo neerabibwako abantu 30K, emitwalo 3, 4 seka. Funayo ekyo kifi ky'embizzi zirya. Si kyangu. Bazikwatamu. Naye twongere okwesabira. Twongere okusabira abaana baffe. Twongere obbasabira. Bano we tuliwo si wangu. Ekyo kyewalabye, that's an example. Kati bagenda leeta ebisinga naawe okwetooloola ensi yonna. Babuzeeko kimu kukola blue move. Amasomero ya Australia saba waliyo essomero lisomesa ki? Bino bye baagala osomesa abaana baffe eno ebya sex education. Australia gyeriri. Era pepa eyo balina practical part of it. Omulenzi n'omuwala bajja ne bakola practical. Max ne bamuwa 10 ku kinnaakyo. Kati lwakwa nti no mu Bufirika tukyalimu okutya okwo. Nti za Katonda ekyatulimu. Naye mu masomero amalala oba mu mawanga amalala naddala g'abakyeruppaago basobola n'okwakitinga ebyobuseegwawo. Nolabira ddala ng'abaana baba 10 ku 10. Gamba abaana bakikubye. Mwana yakoze kino. Oba wulya nga banyo ebyekisiru byo tebabijjaako maaso. Omwana lalalala. Naye simanyi gye kigenda leka abaana baffe nammwe abazadde. Creativity nnungi mu masomero, naye waliwo creativity eyo esobola otufuukira ekizibu. Osobola ofuukira omwana we ekizibu. Bw'oyinza okubeera musanyufu omwana wange yazannyewo ati, omwana wange yanyumye, omwana wange ali ku mikutu ensi yonna. Naye nga tomanyi spiritual capacity yakyo eyinza okuddirira eri omwana oyo mu myaka 5 mu maaso. Naye twogera ali capacity oluusi abamu twagala tubirabire ebimu tebisobola kulabikirawo. Sitaani mumyayi ebijjatwala process. So simanyi kyetugenda kukola naye nga ow'okuddukirawo tulinaawa wa Kristo Yesu. Otherwise togenda gamba balina essomero lyettuufu oba liri lyettuufu oba liri lyettuufu. Kubanga tomanyi biriyo. Ate n'abamu babikola mu nkukutu. Waliwo abakola ebiri so date n'okusinga gwe byolowooza. Naye nga tosobola kutegeera tebiri publicly. Kitegedde? Wali abakola mind corruption ng'omwana asobola omucorruptinga mind ate ekyo kiri deadly. Ye ne yeekolera by'ayagala. Naye tebabimukozesezaawo. Ye nga basize ensigo n'emera. Ye n'abeera n'abala ebibala. So Mukama atuyambe ddala abazadde. Naye bwe ebintu ebyo mubira bifaanaganako bitaba namwe nga babizannya. Oba biki bye mulowooza. Oba biki bye mulaba. Oba kiki kye muzzaako nze simanyi. Naye nga bwe ngambye nti ekijula omutima mindset y'ekyo ekyazannyiddwa waliwo eyakonsiibinga olubuto lwakyo. Naga buliwo olukirizannyibwa wekino ng'abadde master planner. Bano abaana baffe bo nga bo bazannye buzannyi kubanga nabo banyumirwa n'ebintu ebifaanaganako weebityo. Naye Yesu muwe obulamu bwo. Yekka yasobola obukuuma. Ekyokubiri n'abaana bo bamuwe. Yasobola okuba ng'ate abatangira
ebyo byonna ebiri mu masomero ebirabika nga ate ebitasobola kuziyizibwa naye munagamba gavumenti weeyaayo kati ekyo gavumenti ekoleki ekoleki gwe mwennyini gwolina okuba nga okolaki gwolina okuba nga ate okukola kyoteekeddwa okuba kuba kiri spiritual kati gavumenti ebintu ebiri spiritual naye tebitegeera gwolina okukola loloyo n'osabira eggwanga osabira omwana wo oyo amasomero gye bali muganda wange bingi ebiriddatte mu masomero muganda wange nakalabye nenzijukira bingi nakalabye nenyenya omutwe nengaa naye mukama so kituuse wano gamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange nkwebaza kuba nga wandokola nkwebaza kuba nga wanfiiririra mbukuwa era omulokozi era mukama waabwe sasira obutali butuukirivu bwange itula n'akamwa kange nti ndokose naze n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina era amina ddala ndooza kaneetoolemuko katono wenaakomawo jakuba tweyongerayo naye munaayi life is spiritual obadde tokimanyi ate mu bino ebiro bannaayi omulaba ajja kukolera ku sipiidi ya waggulu sinza ku byawandiikibwa ki kyebikola ki kiki ebyogera kakati kiri eri gwe ng'omuzadde obeeremu omwoyo w'amagezi n'okutegeera omanyi kiki oteekeddwa okuba ng'okola kaneetoolemuko katono nnyo olw'enkoma tujja kujja n'ebisingako awo asobole okuba nga ate tweyongerayo shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.